Kakati we twogerera kati etandise okujja wano mu Uganda okubeera n'ebibuga ebyamakolero si bibuga byamaduuka bokka. Kati bwotwalanga eNamanve twatandika ekyo kibuga kyamakolero wadde abantu baffe bagezako okukifeera bafeebya nga batyo nga bulijjo bwebono n'ebintu leka babalemesa kati kigenda mu maaso. Ekibuga kyamakolero kati wano mutale wano awatawaddewo ekintu kyonna okujjako emiti gino emigavu, emirama, enkukuulu, enkungulu z'ebishara. Oluganda olw'eryo lumbala tumulumanyi. Kati wagenda kufuuka ekibuga eky'obulimi n'amakolero. Abakyayina bano nina okubeebaza kubanga abakozi b'amazima tebalina bunanfuusi. Ate tebalina bujja nga bali abantu abaffe abalala bemumanyi betubali tukolagana nabo. Bo bwalaba ekirungi naawe akulagako, naye oli bwalaba ekirungi akukisa n'atandika okusomesa ebisiyagi simanyi biki. Ebisiyagi si ebintu bitutawanya wano ffe twagala nkulaakulana.